abasinga byonna twebaza era tusabira ensawo ezitodde n'emikono egiteeseteese obawa omukisa era naffe abagenda okulya emmere ebeere ya mukisa gyetu ebyo byonna tubikwebaza nga tuyita mwana wa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Kati bakyudule mujje musooke musookewo okulya. Bakyudule mwemanyi abakyudule. Kana masala ga kabi. Nga 11 Maachi tuteeseteese omukolo ogw'abavubuka okusisinkana. Abavubuka abo nga bali wakati w'emyaka 21 n'35 okusisinkana bannayuganda bannaabwe. Kubanga twakizuula nti abavubuka baffe batuleetera naffe abava ebugwanjuba West Africa abananga kati nabo babuusa kyebanauganda badde batuse nga bonna bagamba buffe tetubalaba naye nga ddala nga ne gwatuleetedde talina kyasinga munnauganda agenda tuleetera dokita ewaana naye nga fetulina badokita agenda tuleetera injiniya naffe tulina bayinjiniya kati mulina olyoka ogamba bannange lwaki okiwulidde ekintu ekyo musigale ewaana nga 11 Maachi bigenda kubeera epaali ku Brighton Road biweereza ku muntu tukitakukola ensonga eno gye baleese enkulu nnyo naye nze ndowooza nti eva kufa abazadde mumbuze lwaki kati mulaba mwenna muleese wano abaana buli omwana oyo anti oyo anko naye temukatogorizinze anti kikaaki kakati abaana bwe bakula agamanyiriza nti ate okwana ate kazini wange ate ki ebintu ebiliko byakwana nedda ati bwe bakula kakati nze ndowooza nti fe abazadde tulina okukyusaamu abaana tubatangaazemu kakati blood to blood tubanyonyola nti ono brother wange omuyita uncle ki kakati ono by respect omuyita anti Christine oba whatever kati baleme kukula nga baga nti ono kazini wange ki kati abaana kyekibajjawo naye muyinza okuba temukiraba ng'ekikulu nze kulwange bwenkirabye from my observation webale nnyo kakati tukyuseemukko kati kusala keeke kansabe bannalukka mwenna mujje wano mu maaso bano batiimu Lukka abasobodde okujja leero abasinga tebazze naye bambi nina njagala okutuusa okusiima kwange eri ttiimu Lukka. Ttiimu Lukka always mukola omulimu mulungi, always muresipondinga bwe mbakubiriza ne mujja ne muleeta ssente ne mukola emirimu. Katwebaze
ne munnaruka munnaffe yatukoledde keeke leero nyabo bobalinobalirika bannange n'abatiimu endala mwenna tubasaba mulabire kuffe wakati tokusinga abafumbye emmere bannange mufumbye emmere ewoomi nnyo mwebalenge mwebalirika era emmere baleke muliko enefumbiddwa ttiimu Lukka banaye mwebale nnyo mwebalirika n'abasomye ebitundu abaana baffe mu Luganda famire yaffe bannange mwebale nnyo mwebalire ddala era abaana baffe tubakubiriza mwongere okusoma Oluganda. In fact tulina omukutu bwe tubeerako nga tusoma obutabo bw'Oluganda mbasaba abaana bano mubagatte ku mukutu ogwo babeere nga bawuliriza nga basobola n'okusoma ku mukutu ogwo bwe tusomerako obutabo bw'Oluganda kuba butabo bunyuma ate bujja kubongera okubabangula mu Luganda. Tulabye nti ebibadde byogerwa wano bibadde biri nti abaana abamu babeera tebaagala kujja kuba byetwogera tebabiwulira naye kati bano balwolwomoto betulina ku baana abo abaana bwe babeera balabi bannaabwe bano ng'olwaleero nga basoma Oluganda nga boogera Oluganda nabo bajja kuba nga nabo bajja kuba nga baagala okwogera Oluganda. Banaye kaakati tugenda kusala keeke naye abaana baffe bagenda okutukoleddera mu kusala keeke bakwasa akambe. I'm going to count 5 to 1 when I count. You count, yeah? 5, 4, you go down a bit. 3, you go down a bit. 2, 1, count. Thank you very much.